Muli mutya mwenna abandaba nza pita ichuli akanyomero kano kengendo bayisamu bakayita who is who ngakajja bera nga buli lwakutaano December atuse osana omanye bantu ki boyino sisinkana oleme kweralikirira passport yobe nebula simu nsawo kusabanga to simanyi pajini twale ebweru bano boyino kiringa nabo ba top 10 girls mu Kampala mu namba zaabwe asooka bamuyita Shira Gashumba muwala wa Franka Gashumba oyo ye top female goyina okukiringa naye Kampala ngoze ne Sente n'omanya nti oli w'amaanyi Shira Gashumba. Mu namba 2 waliwo Fabiola oyagala toyagala kikuyitako n'otya. Mu namba 3 waliwo DJ Alicia onakuba ebyuma nova ku byuma n'olingiza omutima ne gukwewanika naye nga DJ. Mu namba 4 ne wabeerawo Isabella Tugume onasoma amawulire ga live at 9 tajja kujjako tayinza ne wosuula omutwalo gwa $1 agukuddiza yoyo Isabella Tugume. Mu namba 5 ne wabeerawo Olivia Nakakande tall dark long legs chin bones giraffe neck muwanvu mulungi ava mu Miss Grand oyo kiringa naye kiri important. Mu namba 6 ne wabeerawo Zali wenyweza ogenzo sesetuka n'ekivulu wakizeri Portbelo abana batadde walo mu kibuga ozze Portbelo naye nga mu namba 6 Zali wooli. Namba 7 waliwo Doreen Kabalere atukiikiridde atukubidde ebifaananyi atukoledde buli poozi kiringa ne Doreen Kabalere. Mu namba 8 waliwo Linda Den top DJ ku NTV The Beat alabika bulungi avuga BMW enyumba weringa just muto kiringa ne Linda Den. Namba 9 waliwo Lydia Jasmine muyimbi ayambala bulungi kyogera bulungi kiri fashionable dark tekiri ku bintu bya simanyi totta twesiga omuzigo tunekane. Namba 10 waliwo Prima Kadash Lusania yes yadda mutotta wesiga omuzigo onyerekete Lusania luli ku Jumia kigenze mu gym ebina lyero kyaligoba mu henule December sobolo kiringa nakyo bulungi nnyo ne Josted akyetega. Mu namba 11 awo tusanze Etania kirina bilips biringa biriko bisukali binene webito kirabirawo ng'omulimu gwe kisinga okukola singa okifuna oba omaze December toteeka sente zo ku kirala wetege kyambala akagoye n'onoonyaako omuntu akatokalaba oyo gwe bayita Etania. Ate nga mu namba 12 mulimu Fifi Paka mumulabyekaawo ku TV ya mbuga kekoza obuntu small and slender obuwala bwojja nabo mu bathtub December tutwala omuntu atajja mu bathtub okitegeere twakyali wa kwesimba abo be bawale 12 boyino kiringa nabo ng'ovudde South Africa ng'ovudde America Canada ovudde eyo yonna gy'onoova ne sente zo mu December. Wabula same time eno ye listi y'abawala boyina okumanya nti we wagendera be baali babetabu naye ng'essaawa zino bali outgoing. Asookera ddala Alicia Boss Chick yayiga bunzaali kati atabula bumonde wali Makindi oyo wetukusanga naye tetukuzzaako ngalo tumanya naawe tiketi ekutawaanyiza okusonda sente zo zisize ennyangu ennyo okitegeera ow'ekitiibwa Caritas Kalisimbi oyo ng'amenya Kampala yamenya wano ebitooke naye we twogerera Naalongo yakkiriza okitegeera okwo nno kwe tusangidde ani yirinya baliwandiise batya Caritas
Mathake ono yakagamba mbu akola bulango bwa Range Rover. Tukusanga naye tumanyirawo Kibulamu ate awo ne tusangako Shakira ono gwayagala owa Uganda kasi ayimba ne bana abazanyi besimanyi ba comedy. Otukusanga na Shakira tumanyirawo oyo tannategeera kituufu kyaliko Dolini n'amala owabukedde yakoze ebbanga naye Desemba ono ayinza kukolera kakiri wano mu kibuga wonna batuttewo bamazeewo. Precious Remy ono yakagenda ku NBS kibadde kitrending emabegawo naye okuva ekyayingiramu embaga y'abindeeba nekyewa taito wano twezira taito ne tumujja mu saako. Same time Diana Nabatanzi omuntu agenda mu mazzi mu ngoye sikaati ng'ate oli ku beach simanyi olimu ebintu bya Lwasa. Desemba ono abantu benkusomedde obawulidde bulungi. Donizera sakasiwe ne Big Eye mumumanyi bulungi nnyo maama w'abaana naalongo wange naye mu Desemba ono buno obwenkusomedde tajja busobola. Awo nno ne tutuuka ne ku mulalaani Judith Hadi naalongo Wajogo okuva mu 9 12 mwesonyiire ddala mu Kampala. Abajozi balala Judith abajozi balala eyo lisiti gyemba wadde eyo boyino kiringa naba abatrending nga saawa zino n'abali outgoing nga either obufumbo bwabazeeka abaana esente commitment time obudde bwamaze wano naye nga abaliko 10 bonjagala nnyo mbakuddiremu. Ali mu namba 1 Sira Gasumba, mu namba 2 bamuyita Fabiola, mu namba 3 DJ Alicia, mu namba 4 Isabella Tugume, mu namba 5 Olivia Nakakande, mu namba 6 Zali Nantale, mu namba 7 Dolini Kabalebe, mu namba 8 Linda Deni, namba 9 Lydia Jasmine, namba 10 bamuyita Prima Kadash, namba 11 bamuyita Etania, namba 12 bamuyita Fifi Paka. Thank you so very much. Akanyomero bakayita Who is Who. Olunaku olwokutaano tujja kuba tulaga abayimbi abasinga okwambala mu Uganda. Diranga otunaba tukola oteekamu n'ogamba Ichuli ono. Tujja kuba tugenda tukulaga member wa parliament kyasinga okwambala abasinga 10 n'abasembe 10. Mbagala nnyo mbagalira ddala tulabagana olwokutaano mu kanyomero keekamu. Nze Ichuli.